Yes, mukasera kano nga bulijjo tuba twolekedde ekyatulese. Nabagambye kano ke twolekera kagenda kubeera katwira nga batugamba nti Republic Pictures bakutuusaako sema gye twolekedde Palamon Pictures nga bulijjo. Tuli ku mutimbagano gwa muno waaki. Ate nga nabagamba ne Ronise tetemera butuuse eri ba agency baffe ab'enjawulo batugamba Twisted Pictures nabo tebabuze ku mukolo kuno kwonna tuli kwanjula. Njaga weekanye. Kamni gagada Vegas okutuusaako sema gye tugenda okuba nga twolekera. Wabula tenga nkutegeeza aba Diamonds Pre-Primary School abasirikale ba mu Kimbejje Buddo. Mutwale abaana basobole okugezaako babangula mu byenjigiriza. Ate kati essomero lyagaziira ddala. Lyamaanyi. Mpozi Traffic for Service Center kutuusaako sipeya w'amasiwa ne Kampala, Uganda. Nabagamba abasirikale bakwanifa towers awo. Batugamba Twisted Pictures bakutuusaako sema gye twolekedde. Kuno kwonna tukyali kwanjula. Ate nga mbajjukiza abayitibwa aba Odini Forex Trading Academy. Carlson Yanga yagenda okubeera nannyini sema asookera ddala. Batugamba Sofia Tana yagenda okulemera abazannyi akawungeezi k'olwaliro. Mu kaseera kano mu kutandika yakatandise bw'ati batugamba Bakayise Trust ke twolekedde. Bakayise Trust tugenda kuba tukinyonyoka akawungeezi k'olwaliro. Grace Cairo naye mwali mu sinema batugamba Billy Cambo takabuzeemu. Kakane bali emmotoka yajja Benz zino modelo yenkadde kadde ni wabawo nakyala afulumamu mpozi ng'ogasyeko n'omuto. Yagamba 1705 we wano gyatugende. Barga Forex good luck takabuzeemu. Gian Paulo naye mwali musema gye tugenda okuba nga twekkaanya olwaliro. Reneta Vaka agenda kubeera musema. Kakano baakwateko ne bajja ebbali we batuuka wano. Nakyala n'akwateko bona asayininga bwamala osayininga ne batuula ebbali. Akafo ke baali bazzeemu baali bazze ku auditions. Mukazi wa n'asooka aziyitaayitamu n'ayitaayitamu okusizaako ekyo kye baali bagenda okgendako. Nnyina yamuleese. Emily Barnes. Tugenda kwetaaga Emily Barnes. Emily Barnes yali luddawa. Oli ne bamuyisawo ne bamutwala yali so confident. Myagamba tufudde abaliwo nga bali confident n'asobola okukiggusa kweri. Yazza amaaso. Nengera n'ekinnabbu by'ebbali. Akasimu kaavuga. Ku sayidi emu akasimu kaavuga. Lauren Lane. Tugenda kwetaaga Lauren Lane. Bayita Lauren Lane onamugamba kati ke kaseera. Na maama we rokyafu. Mugambe ndoosa ke kaseera kati kwate kubogende. Mukazi watu yajja. Wabula alimu okutya ajjira mu kutya. Batugamba Louis Koifi yakagattagada. Yatuuka ebbali. Yazza amaaso eri nnyina mugamba kimugenda obadde otya. Genda. Okay. Kyaba asooka asiba omutima. N'amaama kano ke kaseera ndowooza. Wano wenyina okukiggusiza bwe kiba kigaanye wano si kiwa nti kijja soboka. Era bw'atyo n'ayitawo n'ayingira munda bwe yatuuka munda baateekako amataala. Bateekako amataala mu butuufu n'ofunamu engeri y'okutya. Waliwo abaali ebbali abakulu abawuliriza mpozi ng'ogasseko n'okwekkaanya. Kakano bw'atuuka ebbali bambi. Mukazi watamanyi na confidence waje yagijja. Yasobola okukola submission ye, yasobola okukola ekyetaagisa bambi. N'adelivalinga bulungi at her best. Oserugande yaliko. Bw'omaliza abayo ebibuuzo bye bakubuuza, wabawo dialogue ze muyitamu. Nga bumanyi bitu auditions bwe bibeera. Naddala nga bagenda okukasinga mu muzannyo mu sinema. Wa mu play yonna. Kaine banga lyetoloola. Ekyewuunyisa nno mukazi wattu. Obulamu bwe buto bwatambula. Era agenda okuva mu myaka egyo gye yalimu gye twamutandikiramu okutuuka mu myaka gye nga 2 mu agenda mu myaka nga 3. Ng'ali mu industry ya sinema era nga buli kimu kyonna kitambuza bulungi. Sofa yali w'amaanyi era nga yakwatira ddala akati nga bwe tugenda okwekkaanya. Nabagambye tuli kwanjula kwako. Kali mukasiya kano nga tuvuddeyo tukwate kuba okuda ku saidi eno.
saidi ya Hollywood. Good morning from sunny. Amakya amalungi okuva eri Sunny mu California. Waking up to their worst nightmare, a Nga bw'omanyi celebrity hacking scandal. waliwo abalala munaye abaazuukukidde mu mbeera eyinza okuba nga tesanyusa ey'entiiso kamala, Security breach. era nga bagamba nti waliwo celebrity omulala gwe basobodde okwakingira mu bintu bye. Bahakinze mu nnyumba ye, To some of Hollywood, bahakinze mu and at the center of the media. bahakinze mu nga buno gaba mu kompyuta ne bahakinga mu ssimu ye ayitibwa Ron Lane. Intimate personal images belong, Era bwe batyo ne batandika okugenda maaso n'okufulumya ebifaananyi bye bambi. igniting a firestorm on Kati nga bw'omanyi nga bagudde ku essimu z'abasereebu bambi, era mbagamba nnyo basereebu. the internet. Ekintu ky'osinga okubanga owubira kibeera essimu yo giwubirenga gibeerengako. Is already sparking rumors and Kati nakyala bambi okusyako ebyo byali byatuuseewo. plane has yet to make a Waliwo yahakinze oba mu ssimu ye plebs are n'asooka ayingira mu database y'essimu ye oba kompyuta. Kye baamukoze babifulumizza batandise obisaasaanya kuliko obutambi obw'enjawulo. Never mind climate change, sex trafficking, global poverty. Grace, please, no existential dread today. We're calm. Ngenda kusaba saagala obeeko byoyogera. Labika yeetaaga obafuna ku kerenda kakkane Here. kuba kati essaawa zino ekigenda mu maaso bambi. Andrew's Waliwo akafo kenfumye. feels Akafo kano remote. No, sir. batusindikira ebifo eby'enjawulo. Please don't connect to the Wi-Fi, Lauren. Mami ngenda kusaba tukonekitingako Wi-Fi. Loren, Sure you don't want me to go with you? okakase tewandyagadde tugende ffenna. I want to be alone. Njagala kubeeramu nzeka. production proceeds. Balina akafo nayina agamba nti alina akafo kamufunidde agende kuza amaaso. Essimu evuga kuli kannooni yagaana ogikwata. Will find its way into Yagala kubaako gy'alaga lisi agenda asooka awummulira eyo. Sally Johnson. Kati abadde alina sho gy'azannya nga sho gy'aliko bamuyita Sally Johnson. Sho avudde nayo wala You know the era nga yemuko ezo TV shows ezamutunda. Kati bajja balina okufuna engeri gye basobola okubuzaabuzamu bannamawulire eyes. babajje wano. That code. You're an angel. Kino kyonkoledde nkutwala okubeera malayika wange. Njaga okimanyi nti kwagala okamala. Nange bwe ntyo. A week to relax. Twala wiiki y'osobole okukakana. No. No one's gonna find out anything. Tewali agenda kubaako kyategeera. Look at me. Ntunuulira. What does Dr. Kershaw always say? Ng'oza Dr. Kasha ayinza kugamba atya anti breathe. Sha You are. kale I'll go. ne bw'okwate kuba oyita mugenda. Najye yali afunye gy'ayagala okwate kuba agenda asooka awummulire. Nga tali ku ssimu, talaba mawulire. Tugamba abeereeyo ng'ali yekka. Asobole okukakanya bambi embeera. Nga kyali kisusse. Ogamba kigwe? I've been your agent for how long now? Mbadde ejenti wo okumala bbanga kikati. This than me. I feel like literally so. Era agamba essaawa zo ndi munyiivu teri asiize kunyiiga kusinga nze okusyako oyo omugwago ku kye yatukola. From the Johnsons forgot. Ono bamuyita the American Zlota. Shit hacker did Kusinziira ku TV show avudde wala nayo ng'akyali mutazaakula nayo. kill him. Batwadde bamulaba. His ass in the ocean. And Oyo omusiru ne mmukwatako yeetaaga kutta bussi. Osyegeera. Okay. But there are questions. Jaswa kuba waliwo questions, waliwo ebibuuzo ebibuuzibwa ebyetaaga okwanukulwa. The network. is curious Network eri curious. of the positive Beebuuza ku positive pregnancy test eyafulumye. would affect production. Kakati mu bintu ebyabadde ku ssimu Oh, it's cold. waliwo ndowooza weyeekeberera Obviously, ng'ali lubuto. especially the Kati ate akananka yakakuba ekifaananyi n'akaleka mu ssimu oba n'akaleka mu kompyuta wonna we bahakinze ne babijja Grace, baakataddeyo. fake a pregnancy for you on this one. Kati amugamba njagala at least tufune engeri gye tusobola okugezaako ovugamu ekintu kuba network ebuuza. Baagala lisi bagezeeko tegeera. Okusiya ku ngeri gy'obadde ovugamu shoyo nga bakutwalanga American Daughter. people. Kati American people beetaaga okumanya ani taata w'omwana oba si kitufune gwe tusiba olubuto. Olabye otya? Mugamba biveeko. Saagala kuddamu ebyo ssaawa zino. Emmotoka ng'eyitamu. Yajja. Yavuga emmotoka najja ng'ayitamu mpola mpola yeeyongerayo. Yajja ne kamagujja ke. Pit stop toward you. George, Okay. tugenda sooka tugendeko ku pit shop. Tugendeko ka pit stop awo. George ndowooza ayagala Sarah zike na kojoba. Essimu yavuga.
Gero kuza amaaso nga Beth amukubira nnyina. Gamba kati oba mugambe ki n'agikwata. Stop calling, Maama ngenda kusaba lekera okunkubira essimu. please. Bw'oba olina kye weetaaga ogenda kunoonya Grace. Owulidde? Quiet little place or something. Yamugamba simanyi waliwo akafo gye ndaze jasi kasirifu njagala kiryalinga mutwe gwange. Kyekintu teyo nsobola okukakana. You're embarrassed. Kyogera bino ebituusewo bikuswazizza. Well, if Eh? your friends are so judgmental, then Mikwalo gye baba nga bali judgment okusaako ebyo bye ku mawulire. Lwaki tolekerawo batambuzanga okubaliisanga nga n'essente z'obaliisizaako zange. Mbaddewo naawe okuviirira nga nyina emyaka 8. just ask me that. Lwaki ombuuza ekibuuzo ng'ekyo? Do I know who the father is? Ombuuza oba mmanyi taata w'olubuto. Amugambye ombuuza ate nga naawe ekintu okimanyi. Leka tombuuza bya kisiro. N'akwateko bwe n'adda mu ggaali. Kwe kujja. Gero kuza amaaso message ziringa message amasimu galinga amasimu. Bannange. Manya abantu baagala ebyononese si Bannayuganda bokka. Ensi yonna ekikyasinze okutunda ge mawulire amabi. Abantu baagala nnyo okulaba ng'omuntu agudde mu katyabaga. Ng'agudde mu kabasa. Yavuga. Baali bamufunidde ekiyumba eyo eya B&B. Muve ku zino ezaffe. Lumu 2 olinga abayingidde toileeta. Balina gye baali bamufudde nnene. Stand alone. Yeesuulidde okubeera ddala ewali ekibuga teri bantu teri kiwona wasirifu. Gamba kati kino kigenda kunneetaagisa okubeerako eno mbeereko nzeko eno nzikakkanye. Come on, Georgie. Yaggulawo era bw'atyo n'ayita kamagujja ke ne kayingira. Bw'atuuka munda tambuza amaaso n'asooka yeekanya ekifo kyonna bambi. Kusya ku nteekateeka yakyo si kibi. Ate sigamba nti wuwe. Yafuna n'akacupa ka wayini. Yerabira ddala nga wano wajja mukolera. This is nice, Georgie. Georgie yaze ne magujja ye agigamba Georgie wano wajja tukolera wano si wabi. Wali nice. Manyi obulamu bw'ekisereebu waliwo akasya wootukira ng'oyagala kubeerako wekka. Nga weetaaga obeereko wekka kwegambo kakkanye ebirowoozo. Bali wano message ezifuuka nga message. Kene ekyewunyisa ennyumba eno erimu engeri y'akakamera. Ennyumba erimu zikamera. Yajja ebbali. N'atuuka mu kye twandiyise ekisenge ndabika ye master. Waaye gwe Georgie. Yaze ne magujja ye. Georgie soko gy'olabe. Mwita magujja gy'asooka alabe. Waaye soko gye weekaanye olabe. Jangu olabe wano we tuli. Natambulamu mpola mpola. Wow. Nyumba yajja agirambula. Ina ne wano wooyolekera n'ogendako waggulu eyo. Georgie. Georgie. Wow. Yatuuka wano. Ate bw'obeera eno kwegamba buli kimu ky'onobeera ne ka perfect view. Bw'olaba ebintu nga birabika bulungi. Katonda wange. Nga ke yakwata awo. Liringa jjinja. Sooka aliteeka ebbali. Tambula mpola mpola. Bwe yeesetinga. Nga bwe gambye ekifo kirimu zikamera ate kirabika ye abali takimanyiko mbu ekifo kino kirimu zikamera. Kinamu bukamera buli hidden. Buli munda. And I have to babysit Billy tonight. Ate kati nyino babysittinga Billy ekyo ky'olwaliiro. I can crash Kati waliwo Sseruganda ekyewunyisa. Sseruganda ayina with the math. essimu gy'ayina eri connected ku bukamera buli eri. Ate alabika afolowinga nnyo show ya Nakyala. Agera okuza amaaso okulengera bw'ati nga Nakyala mu nnyumba loodi gy'abadde amuntalinga ate nga ye sirebu gw'alingira. Sirebu we
kubanga show yana kya TV show abadde agigoberera okumala ebbanga. Tiyagamba se wakikkiriza nti nakyala alabika yaliwo okumonitalinga n'okumanejinga ennyumba eyo. Gamba kyewunyisa kigamba kyamusanyusa bambi. Yakwata ekkubo n'afuluma n'ajja eweeru. Mbutuufu bw'atuulako wano akawewo ne kamufuuwako yawulira nga obulamu ng'ogasseko n'emirembe byonna nga bijja. Don't worry, Georgie. Kiweerayikira Georgie. It's just a fantasy. Agamba ekirwano esiyasa fantasy. Swallowed up by the trees alone. Okubeera nga omirwa emiti. It's a stab at some poetry, Georgie. Tough crap. Baabano njaga osiba yete kwagala magujja yange. Kati obudde bwetoloola masekati g'ekiro. Yajja kuba ne bali ku laptop n'abaako byayisaayisaamu n'abaako byatunulamu. Lengera. Yeteekamu n'asooka yeekeberako Lauren Lane. Akantu akasinze okuhiitinga. Akatambudde okusiyako ebyo baapositinze. Kika test tube. Gamba bannange. Simanyi kyakolera kino. Ate nga kirabika bituufu ayinza okuba nga munaye ka test tube kano. Tukwate kuba okudde bali. Watched grow up on this very sound stage. Lauren Lane is America's sweetheart. Lauren Lane America's sweetheart akuzanyiranga Sally Johnson mu ka TV show kano. Seba akakuliddemu gwolaba. Kaavira ddala wala. Handsome heartbreak. Ogasseko ne boyfriend wa ayitibwa Dylan. Kuzanyiranga Skylar. And now, ladies and gentlemen, America. Bami n'abakyala. Peter Johnson. America's favorite dad ayitibwa Peter Johnson. Kuzanyiranga Peter Johnson. Yajja. Okay. Unazanyanga taata. I just don't get why Skylar had to leave. Mubutuufu sikirega lwaki Skylar yabadde ateekeddwa ogenda. He says I could totally go over to the prom and do a kick. Wama asobola okwata ekkubo ne ngenda naawe ku prom ne nsooka mu kusambira sisita olabye otya. That won't be necessary. Sho bwetyo bwetambula kati bano bato be bannyina. Let's go, Connor. Mama gyatugende kona. You kids, no skateboarding in the house. Nabagamba siagala kuskatingira mu nnyumba. Taata yajja sikana muwala wali mukaaba. Okimanyi nti bannyoko bakwagala okamala. Of course nkimanyi. You know who else loves you? Omanyi omulala akwagala. This guy right here. Ye guy ono akutudde mu maaso wano kitaawo. Gwe kyomanyi akwagala okamala. Say I held you in my arms. Okuva olunaku lwe nakwata mu ngalo zaawe mikono gyange. Because family. Mpaka kati njagala okimanyi family yeesinga. Well, ba boyfriends kale tetugaanyi nabo naye. Come. Ebiseera ebisinga ba boyfriends come and go. And sometimes ate ebiseera ebisinga bakyuma teweetaaga beesembereza. Bakyuma. So dumb. Taata toyogera bw'otyo naawe. But thank you. Naye ekisinga byonna weebali. Wow. Baana bangi abakulidde ku sheeno. Bazze bagira bakuvira ddala mabega. Kuvanga ono akyali muto n'atuuka kula kutuuka waatuuse. Era kyovula bamuyita American sweet simanyiddwa tabiki. Nekyewunyisa mu reality. Taata amweggala. Kiki? Anti wa hair makeup ng'ogasseeko. Gwe naawe tonnuma. Sebo Rodi yeggala kannakyala. Gamba I love you. Mu kaseera kano nga tuze erudda. Neyasooka n'akwata magujja. Bwe kisaba kino kirabika Sseruganda. Nze okuba nga yennyini lubuto. Yasalawo asooka agwe mu buliri. Kube busingiizi. Birowoozo by'alina bingi. Budde bwetooloola. You really fucked it up, Murder. Okimanyi maaga bino ebituwa byonoonye. Really fucked it up, huh? Eh? You think I'm gonna sit around? Olowooza ngenda tuula butuuzi wano. Michael do this time? Ninde ndabe Michael ki kyagenda okukola ku mulundi guno.
We need cash. twetaaga sente ate sente tuzeetaaga mu bwangu. A startup. I always want Watya singa tubaako ne ka startup. to start up another one of these so I don't feel a thing when I get my brains blown. Mbadde njagala nsooke nfune kano kuba kati we byatuuse obwongo bwantabuseeko njagala nfune engeri gyesobola obutereezaamu. What do you know about a Marcus? Ono yagamba singa mukola ka startup tekajja ttambula kuba muna ekitwala obudde okusobola okutandika okufunamu amagoba. Oli nambuuza Makasi gwe ki ky'omanyi. Sirugana namugamba ndibadde omuwuliriza at least yalinamu olwa bizinensi mu mutwe. Bano bali About that fancy little cabin. wa isoko tubuli ekali akayumba ke wafunako managinga. They got somebody new in there. Waliwo omuntu akalimu No? nedda oyo naayogera naye kojjaawe teri akalimu okakasa Darren. nagamba Darren ako kali off limits lyetteeka lye nabagamba The only one keeping the lights on in this. nze muntu nzekka afuna ssente ezitubeezaawo nze alina akalimu. I believe we have a deal, don't we? Twakkiriziganya You stay here obeere wano out on me. kasoba nga tonkweka bizinensi. That cabin would do if she knew about your little legal record. Golowooza boosi yakuwa omulimu gw'okumanaginga akayumba ako singa amanya byokola nti walimu obumenyi bw'amateeka olowooza kikyayinza okukola. Anti ngenda kusaba ekyo kyo nabasaba ne mbagamba mundeke ennyumba ngimanaginge. Ye bizinesi gye nnyina gye tujjamu akasente akatubeezaawo kyekyokka kye mbasaba. Aye n'essaawa zino abasaba kuba already amanyi nti waliyo aliyo teyandyagadde bambi afune buzibu. Kisooka ddala alabika faani we. Mukazi wattu abali wano essimu ng'evuga. Leave me alone. Lwaki tondeka nzeka? Olwoleni oli ludda wa munnange? Kati Peter amukubidde essimu. Yeah. Saagala kubulira wa gye ndi. Ensonga eno eri siriasi okitegeera. Obviously, I am. Of course nkitegeera ensonga eri siriasi. Well, Towuliriza kye nkugamba weetaaga ombulira oli ludda wa. Kitegeeza ki? you are not in control. Kitegeeza si gwe akyali mu kontro y'obulamu bwange. Anti sigezaako kukontrolinga. For the love of my life, okay? I would do anything. Njagala okimanye nti nkwagala okamala era nga nimwetegefu okukola kyonna ekyetaagisa. Osegera. Mbadde ngenda kusaba ofokasinge ogezeeko okulowooza tokola ensobi tujja fiirwa buli kimu kyonna obulamu bwaffe ng'ogasseko n'ebirala. Episode like they never even. Ate senga network emanya ku biki ebyatuka mu masekati gaffe buli kimu kyonna bagenda kyeresinga bakijjewo. Naye tusobola okukola kino mu ngeri enneekusifu. Bw'oba tosobola genda ku kiliniki For a pill. nsobola okusindikira akapiirwa akajjamu olubuto oba si kinenfuna omusawo najja eyo. Tusobola n'okikolera wonna wooli nga teweetaaga genda mu ddwaliro. Osegera. Yambuuza oli ludda wa njagala ombulye bambi oli ludda wa. Let me take care of. Nyamba leka ensonga zino nsobole okuzitereeza. Oli ludda wa. Seetaaga tunyumye emboozi eno saawa zino. Fine. Want to let this play out your way? I Ngenda kireka okivuge nga bw'okyagala. dance next to Woody Allen and wrote. Kubanga tujja kukomekerera ndowooza nga batusindise eyo wawa. Kubanga singa bikwateko ne bifuluma amawulire tetujja kubeera bulungi. Don't you dare turn on me now. Ate saagala otandike kunneekyukiza. Paint this into some kind of a. Leka kwefulamu simanyi naawe embeera eno gitegeera wekka. Kino ekintu kirimu ffe embiriri osegeera. Era twakiyingiramu naawe wakiyingiramu okimanyi. Convincing them you're some sort of an angel. I got out of town and cleared my head. Nafulumya ekibuga kiri yalinga mutwe gwange kati byongamba tebinnyamba biri mu kuzija mu mbeera. Loreni Loreni bambi ngenda kusaba kale ensonyiwa ku byenjogedde. Nekajjako essimu. Akaana kaafuna olubuto omusajja wattu awulire eddaku si yeserebu. Ala yawulira nga afa. What about my wife? Yagamba kati mukyala wange bwana abimanyi abaana bange. I gave her a life. I gave Akaakana nakawa obulamu. millions of dollars. Nakawa kali omuvudde ssente nakaleta ku TV network. Netting the show. Kati essaawa zo kali mu kutiisatiisa show eve oshe yange gye natandika. People would lose their jobs. Abantu bangi abagenda ofiira emirimu gyabwe olwa show yaffe. Will shut down. Abantu abagenda okuba nga bakya TV yennyini esobola okukya abafaani baffe. Knock. What do you want to say to the fans? Katonda wange. She has all the leverage. Essaawa zino sebo kalina enkwaso kalina we kankwatidde. Entire existence. Gwe kyoba omanya nti obulamu bwange bwonna kati buli ku kisa ky'akaana ako. Emotionally unstable, talentless. Akaana akali emotional unstable katalina talent. Sooka otule wansi. Hey, it's done. Yamugamba gwe sasula ensonga eno egenda kuba ewedde. Nkukakasa munywanyi. Everybody knows they killed Epstein. Sloppy. But Marilyn, on the other hand, who knows?
yagamba Epstein abasinga bayinza okumanya nti yattibwa wabula Malin ani amanyi. Booze, drugs. Kati yasooka n'amuyitamu n'amugamba nti ebiseera ebisinga kati engeri gye kali kasereebu. It's all over the internet. Olwedde kati ebifaananyi byafulumye nudes zaafulumye dda ku intaneti. Fans weren't so violently Puritan. Esaawa zino bafaani baavudde mu mbeera. Kati kitwale nti okussa ku byatuuseewo kaasazeewo ne kavuga emmotoka ne kagenda gye kagenda. Bwe kaatuuseewo ne kanywa omwenge ne kateekamu n'amakerenda. Ebyo bituukawo bulijjo eri basereebu basita. Basegeera. Then they just... So kati bw'abikola obulamu ne bugenda bwe butyo. America would believe. Rosa America basobola okukikiririzaamu. Believe anything if you sell it. Abamerika basobola okukkiriza mu kintu kyonna gwe kasi okibaguza. Ono abadde ng'amugamba nti kati essaawa zo tumaze okukakasaamu tekali pure, tekali innocent. It is very easy okajjawo. Ffe kye tusobola okukola kiri kimu kikoledde kaako kamaze ofuna gye kali, ffe tunoonye bunoonya gye kali. Tukawe bikerenda tukattireeyo. Ekyo kigwe togenda kuddamu funa buzibu. Kubuulira mazima. Please. Mukazi watu aba yeebase agenda okugira bw'ati Magujja. Nga Magujja eri kuno agigamba owaaye. Nkwate kubona evaayo nejja. Georgie. Yakwate kubona ayitawo najja ebbali. Ono aba yeebase. Agera owulira essimu ekaaba. Essimu ejjako zi notification. Nakebera kalabe. Kati se baali wano nakyala amulaba live. Yamuyina wano live. You really need to watch. Ne mu toilet ajali. Ono aba alaba. Mara okwekolako ne yeerongoosyaako bulungi. Malisi okwerongoosyaako najja. Yetereeza mu mbeera. Bedtime, Georgie. Kaseera kakwebaka gwe Georgie. Itawo. Magujja ye mubeera wano ku kido. Oli amulengera nakyala nga zze. Okay. Simu evuga yagijjako bujja. Teyagala muntu yenna kumusumwadde omutaataaganya. N'agiteeka ebbali. Kati musajja bwatubambi yeebaka mu ntebe. Alina kikojja kye, kino kikojja kye kisajja kitumbaavu kisiru bitya. Kati bwe kijja mu ddiiro nga yeebase. Jukira kyabadde kimugamba nti kali akayumba ke baakuwa okumanejinga wafunayo kiraya nti nga kiringa ekigamba kiraya nti waabayo ffe tugenda tumunyanduwe. N'akigamba nti byonna byonna kye nabasaba kiri ekintu kimu kubanga ke kalimu ke tufunamu ssente ezitubeezaawo eziri legit. Osegeera. N'akwate ku bajjakebera alabe. Kwata essimu yaako. N'atandika okuyisaamu amaaso yagamba kimu Katonda atufudde bannange. Aya. Hey, Merc. Maga. Maga. Hey, Merc. Yaja n'ayita kiri kimaaga gwe Maga. Soko jolabe. Come on. Jangu gyatugende. Atorede beetaaga ssente. Nga badda mmotoka nga bagivuga. Kali akayumba olwedde baali bamanyi gye kali. Rodi kamanejinga. Nga bavuga mmotoka nga bajja. Stealth mode here. Anti kati wano webituuse tulina kubeera batugenda kugenda mu stealth mode, tulina kubeera beekusifu. Kati agenda okuzuuka okwatakwata nga bw'omanyi munnange. Agenda okebera ng'essimu tagiraba. Agenda okwatakwata mu ntebe okebera ku mmeeza wansi w'emmeeza nga toweza essimu eri. Yayita Darren. N'akwate ku balingiza ebweru. Okuza amaaso ng'emmotoka teriiwo. Yamanya bumanya. Yamanya bumanya bano abasiru baleka bagenzeeyo. Gamba kimba naye senga temukwata ku mukazi oyo. Senga temukwata ku mukazi oyo. Mukazi watunga yeebase. Shit's bright, bro. Bano batuuse. Listen to me. Gwewuliriza gwe. In there we get the stuff and we get out. Ffe tuyingirayo kufuna bye tufunyemu then tutandike. You heard me? Hey, Gwe.
ADHD boy. Gwe kasiru gwe wakataala. Going back to the pen. Nze sigenda kudda mu penitentiary. Boss. Ancho nacho yogera boss, no problem. Aya. Ume maguje ewulidde. Maguje ewulidde. What, Georgie? Kiki ate Georgie? Got the code. Georgie. Ambozo ina kodi egulawo. Ayira kuli amaguje eboggola. Ate je kumugenda maaso n'okuboggoza amaanyi kibasegeza nti erina kyebeese ensinze. 1941 ye kodi egulawo. Kati nakyala akwati kuba gyalabe magujja. Kiki ekigiboggoza? Agenda okulya nga awulira abantu ku mulyango. Georgie. Unlocked. Bali baguddewo oluggi. Aba yakagulawo magujja n'emukwata. Togikuba gireke egenze. Kali kabadde kaagala gikuba manda. Jangu. Mukazi wali musobedde ategedde eti waliwo abamusazeeko. Era wuli abali mu koona luggi. Yadduka n'aggulawo. Alina akafu ke yayingira munda awo. Just grab anything valuable. Gwe kyoba okola kwatamu ebyebbeeyi. Byolaba ebyebbeeyi bye tuba tukwatamu tutandike. Ekitulese kunyagulula. Oshegera genda wali soko ofune ebyo. Jangu osooka olabe bino waayi. Jangu olabe mukazi alina bunnekereso obulungi. Ngenda kusaba obeere focus. Beera focus tigwe. Ono mukazi alabika mugagga. Kalino kalimu olwakataala. Nakyaba mulabye ng'ayingira eno munda. Kali katandise oseka. Mwe kiki kye mwagala? Abaayi. I can hear you. Nkuwulira oli wano ku luggi oli mu kussa nkuwulira. Kwata oluggi alugule nakyala n'alunyweza. Oluggi luleke naawe obadde ki? Oluggi lutte. Tomunyoro togenda munda obadde otya. Tufune ebye twetaaga tuve wano. Kati tuyagala kunyumirwa ku kyaki? Ekyo tekyabadde mu nteekateeka. Watyanga enteekateeka ekyosyeemu. Kubanga tesaawa zonze akutte mundu. Golooza okubeera ne muntu kikufuula Al Capone, kikufuula mafia. Saagala ogezeeko okukola nsobi eyebeera third strike. Ndi mukyamu. Mwana nze mbadde ngamba twandiyingidde mundu mukyani tumufula ne tunyumirwamu. Wuliriza ntunuulira gwe. Njagala otule feesi yange alisi nkuteekemu akategeera. Lwodi wabashangira. Mwansuubiza temujja kwata kubo ku jeno. Ate gwe kisiru gwe. Bamusekula ekyasi ne kivamu ne kikuba ebbali. Nakyakwe kuba omulanga. Gwe okutte essimu si gwe akutte essimu n'ogamba tujje. Makasi kojjaawo nakyala ali luddawa. Nakyala ali munda awo. Yajja ku mulyango. Kakati. You shouldn't have done that. You know she's... Nebino temwandi bikoze mukazi watu mwatiikirivu. Embwa yebitandise embwa yesoose okuboggola. Messed it all up. Ono yabireetedde okubeera. Gwe kati nkutadde. Balino mukaya n'abawulira. Gumanye ebintu byekoledde gwe musiru gwe. Bana mutwale buli kimu kyonna siina gwe ngenda gamba, siina gwe ngenda gamba nsonga yonna. Siina kye ngenda kwogera. She's cool, y'all. Tika tugende bannange. She's like cool with it. Kuba kati omukazi ali kulwa tugambye twale bye twagala tugende. Ngenda kugulawo oluggi nze kandugule. Gwe vaayo naawe obadde ki? Kanono keefula akagezi kakataala. Baaba enyolanyola balwanira emmundu ate ekyasi tekyavaamu. Ekyasi kyavamu kakana kikutte makasi. Musatu n'agwa ettali. Ati abadde ayagala kunzijjako omundu atukuba effe embiri kono oli musiru goloza abadde agenda tukuba. Please, Uncle Darren, help me. All right, kid. Please, Uncle Darren, help me. Uncle Darren bami ngenda kusaba soko nyambe. We're going to get you to the hospital. Tugenda kutwala mu ddwaliro. To jail, D. Gwe wagambye toyagala kudda mu kkomera ddi.
ono bwe tumutwala mu ddwaliro bagenda tubuuza ekyasisi kyamukubiddwa era kituufu sobola genda mukomera nze sigenda kudda mukomera nange sidda mukomera baaba osegeera kati omanyi kyoba okola then kati kimalirize mumalirize tetugenda mutwala mu ddwaliro mumalirize kyokka nnono omwana ayita oli kojja katonda mukubirawo ekyasi ku mutwe kuba buleti nakyala ali munda abawulira yamanya bano abaali basse mukazi watu yakuba omulanga kati weebuuza nakyatumukolere kiye eno ensobi yonna evudde ku ggwe gwe nnyaba ali munda njagala kugulawo funa ngeri gyenkunyinga ye kyekyatuusewo ku luggi agenda oddusika yeebuuza oluggi sitore ki tugende kati yagamba ekikulu kya byonna ono omukazi sigamba nti alina gy'alaga nze ngamba twandikutte kuba ne tulaba ne tufuna ebiyinza tugende tufune ebikozesebwa tulongoose wano ne mayiti tugijjewo tubeere nga abatannaba kujjako wano bubazeyo bafune ebinaabayamba okulongoosa nakyala ali munda kagenda omukazi watu ekifo kye yali yeesibidde munda eno kiri abo tekitegeerekeka sigamba nti oba kinaabiro kali abawulira bagenze nga bagenze yajja n'akwata ku luggi alabe omunyolo baagumenye agenda okugira bwati nga guva mbuvi Allah kali gwe kyomanya alabika asiraanidde munda yakwateko bonakkirira mpolampola kwe kulingizayo alabe munnaabwe gwe basse bamulese wali ku kitanda bo ne bayitamu ne bagenda munnaabwe gwe basse bagambye bazzeeyo kufuna bikozesebwa bajje balongoose oba osanga ne mayiti bagitwali nakyala ayagala kuona luggi naye baaba gwe kyomanya oluggi lugumwe kyava lusambulya yatuka ekiseera akagere abadde alusamba lutaddeko amaanyi golooza lusobola okweggula akagere kati ekyewunyise n'akaliro kaakumibwa eno weekuma akaliro n'awogana tolooza eddoboozi livaamu ayita maguja y'ejogi oba kati yeekole ki oba ejjaabwe bugole asiraanidde munda wano yagamba kimu katonda wange omuntu eyadduze ebizibu okuva e Kampala n'ogamba kojja eno weekweke obeereko eno ofune obulamu okakkaneko laba ate ebizibu byatuddemu bigenda twala obulamu bwe eri wali mu kwekuma wekwekuma yasituka najja wano waliwo ettaala n'agikonako ettaala n'eyaka ne byasootinga kuddamu ogikonako neddamu n'eyaka okay. People are always underestimating me. Why is that? Ebiseera ebisinga abantu batera okunyooma tibamanyi nti nakuzibwa wolves omukyala yamukuza lwokyafu agamba nti abantu banyooma bagenda ne banda bo babalowooza ndi softi yagamba nti tebamanyi nti nakuzibwa musege nyina amutwala okubeera musege yamukuza mukuza ya kiro kyafu ng'ogyeko bino bibamulaba ku mativi ye yeemanyi kali yakakanamu eno wamanyi okwekuma ng'ali ebbali yasooka n'akwata ku lubuto anti onoosonyiwa mwana wange ate kirabika olubuto yakkiriza agenda ddukuma agenda ddusigaza musaba oba asobola okumusonyiwa munnange genda owulira amazzi gatambula
kinono kirabika kyoto sokoleke sigenda kupowa agamba sigenda powa era bagenda kulaba natandika okwona kuno alabe wasobola okukozeseza nga bono ogamba kati agenda okuwona wano nga waba oteera tegeeza nsobola okuyita wano njuzaayuza buli kimu ekyali kuno ok kubanga kino kiboodi kikuba n'akiyuzaayuza genda okukwata eno nga waliyo ekisenge alla amasaazi ate tegavuddeeko nene kabalubu kano kantamye gwe tobitandika gwana gwa malaaya ageze n'akakwatako ng'olwedde ate kabadde kengeredde nikamwokya obugalo mwana wateekeddwa okubeerawo engeri n'atakula agala kuyuza kuno bituuse kali ali desperate ayagala kufuna ngeri gy'asobola kufuluma wano naye munnange yasooka n'akkakkana n'atuulako wansi amba kantuuleko wansi tugenda kwetaaga amazzi mukwano tugenda kwetaaga amazzi naye nkimanyi Grace ajja kujja nga Dr. Kasho wagamba that's the spirit you have to breathe ate ogenda osisinkana psychiatrist tulina kulinda yep tulina kulinda tetulina kugwamu maanyi tusigale nga tulina essuubi mu kulinda kwaffe nga kakana bali wanaawulira ebikaabira muno ebikyate ebikaabira muno wulira ebikaabira emabega w'ebisenge eyo kyokayuzaayuza gana kimu nedda bannange nedda boodi kikaluba olukaluba bakola ekisenge bakola ekwegamba luumu eri tosobola na kumala gawogga n'eddoboozi ne livaayo ono musaatu kye baamukoze okugulu baamusambulira okugulu n'akigala ng'adduka yayisemu etwogerera ali eno ku bbala bano baakomawo enkeera Palo Alto beeguddeko kuliko oli kataala tuuka wano n'ateekamu koodi bakomyewo okutereeza kulongoosa katonda watu oyo simanyi Grace alabika bambi abadde amunoonya ategedde nasalawo akwate kuba agenda okulingiza nga basseruganda be bakomyewo bali be bakomyewo ate muntu alabye laba nno kano bino gwabireese mukazi gwe nsobola okubayamba bannange oyinza kunnyamba otya anti eno si nsobiiyo oyo kizibwewo byonna byonna ebituuseewo gwe tebina bwe bikwatirako nze nsobola obawolereza ate nze owolerezaako oli yokka anti mwemiri nsobola obawolereza mutwale buli kimu kyonna kye mwagala nyina sente esobola okubayamba ensonga zino ne tuzibuzaawo kyonna kyonna kye mwetaaga nsobola ogezaako kituusaawo nsobola okukikola oba si kinja bagamba amazima kuba kati ekisooka nsolede ndi sitaaka munda eno ekisooka saabalabye sibamanyi lwaki gwe wamukubye mu mutwe nabadde njagala kibeere nga suicide kati tajja beera na open cascade nga bamuziika kigenda kubeera bwe kiti nze nja bagamba nti nefiyo w'oyo yabadde angoba kitwale nti yabadde sooka wange so kati bwe yatuuse wano nga nziruka mpoggana nze neneekweka munda eno ne tulwanagana n'oluggi
emmundu ye nebwatuka ne muvaamu ekyasi. The life is leaving his body Era ne mpulira ng'obulamu bwe buva mu all over him, mubiri. against the wall. I can hear him put the gun in, Era nga muwulira akutte emmundu agitadde mu kamwa ke and he's mumbling something about it. ng'alina by'ayogera ebikwatagana ku nnyina. He was a baby. Nnyina engeri gye yamuleka ng'akyali muto. And he misses her. Era ng'awulira amiisinga nnyina obulamu bwe bwonna. But he sees her now. Naye ng'amulaba kati. And the last thing he said, Ekintu kye yasembayo okwogera yaŋŋambye kimu amusori. N'alyoka yeebalula Yesu Kristo. Gwe mukazi gw'ekirabika olina obulamu obukalu baaba. if that's the story you want, Anti bwebanga isitole gy'oyagala zesobola okugezaako giguza bannamawulire ne bagikkiriza. my career. Ate nange kisobola okunnyamba mu ngeri emu oba endala. Aaron, right? Ye gwe Darren si bwe kiri? I'm an actress. Darren nze kulaba ndi actress ni muzannyi wa sinema. Help you. Kino osobola okukikola nsobola okuyamba. Mag. Her life is a massive liability. Gwe kyoba omanya. Akis's uncle gets enough to ID us both. Oyo omukazi asobola ogezaako ekisookera ddala omuntu eyafudde. Swear not a goddamn. Ndayira amazima g'akato omugulu sina gwe ngenda gamba. Mukirize kye mbagamba. Okay, Kale honey, you got yourself a deal. ekisooka tukkiriza ofunye deal. Lodi n'akuba oluggi. No. Can you just Kale ate help for 1 second? waayi sooka ompulirize. Gwe sooka oddebalize kankube ebyasi. Whoa, hold on. Sooka olindeko. Kuba ekyasi kyakubako ne kikomawo. Obusiru bwe yakuba ekya ne kiyita kyamukuba mu mutwe. I got shot. Nakkirya paka ku ttaka. Kakati kigamba ekisenge kino kirabika kya njawulo. Ekisenge kyo kyennyini kirimu munda. Bakizimba kirina oluggi lulina matiriyo tomala gagiyitamu. He has a lot of money too. You know him. Everyone knows him. Agamba nti nnyina omwami You ever see the Johnsons? ndi lubuto mulaba show ya Johnsons. I'm serious. Please, Darren. You can't leave me. Ndi serious bambi. Be a mother. Temundeka kufiira mu ndeeno. Dale ntondeka kufiira mu ndeeno nze ndi maama. Ngenda kubeera maama. Tondeka kufiira munda wano. Mukazi wattu bambi. Amugambye nti waliwo omwami gwenzanya naye. Omusajja alina ssente. Ye taata w'olubuto lwe nnina. Lodi yakabusi mu ggaali ye n'asimbula n'agenda n'amulekawo. Baabano. Kageno yakimanya kalabaayi. Labika si waakudda ngulu. Tuula wansi. Maziga gamuyitamu bitya. Baabano. Ono bwe yadduka yatuukira mu ddwaliro. Bw'atuuka ebbali musoke muyite omusawo. Mukazi wati yatuuka ekiseera naggwamu amaanyi n'asooka agw'ettali. You know, the audience likes our storyline. This might start to feel real. Oh yeah. Kale ono ssebo kaali kamukuba amaana nga kamugamba nti audience eyagala nnyo storyline yaffe ate tusobola obbitandikira nno ebyaddala. Hey, Dylan. Ziba teziri busa ate Lodi wajjira. We are so happy to have Munaye tuli basanyufu okubanga oli ku show. with Lauren. Mbadde nsaba nsooke njogeremu ne Lauren tugenda kwogera ku scene namba 6. Kasiikanye kali wano ssebo kaagala kuba manda. Absolutely. Tenge ennaku zino Lodi. We'll see you later, Lauren. Yeah, later. Kati tewali tabu tujja kuba tulabagana oluvannyuma Lauren ko ye kaali. Lodi najja. He's a cute kid. Kaana si kabi. He's not. He's. Oyo naawe si tayipu yange. Saagala olowooza ate birala. Which is. Obadde ogambye twogere ku scene ki? Yeah. Okay. Yeah, no, 6. All this stuff. Tugende ku scene namba 6. Obulamu bw'omukazi wattu bwe butyo butambula. Abaali wano kuzza amaaso ng'emmese Katonda wattu. Yeekanga emmese amasannyalaze gaavuddeko nate balubu eno yeekyanga. Wali emmese ennene okamala. Yaddamu n'akona kabalubu kaakukoonerera. Katonda tufudde.
n'amasanyu akabalubu bannange buli kaseera keekyanga ne kavwako ddamu n'akakoonako. Stay with me, baby. Asaba kimu omwana aleme funa buzibu mu lubuto bambi. Jja n'amugamba sigala nange. Akamese kali wano kali mu kwetawula. Kyakola n'asooka akunukkiriza n'afuna ekiggo bulungi. Mala ofuna ekiggo. Agamba oke. Akalaba kali wano sebo kali mu kusali. Kakuba. Bisa obusungu. Bana yakuba emmese. Bubyatuuse katakyategeera. Labira ddala obulamu bugenda takyalowooza bulungi. Psychological atandise okiruuzinga. Yatuula. Maaso n'agateeka waggulu eri. See it? Anti baby okirengera mma. You see that? Olengera baby. Atandise okuluzinga. Avaako olw'embeera gy'alimu wano. Something's there. Anti waliwo ekirimu sooka okirengera okiraba. We've broken through. Tusobodde okukiggusa. What is it? Olowooza kiki? Kugambye avaako. Olw'embeera gy'alimu wano nga ye yekka. Avwako. Olaba ekyo. Omukulu yatuuse mu ddwaliro. Era bwe yatuuse mu ddwaliro abasawo bamudduukidde basobole omukolako. I ran him. His last stint cost him 5 years in the pen. Ono agamba nti ayitibwa Darren. Misango gye yasembayo okuzza gyamusibisa emyaka 5 mu penitentiary. He was heavily sedated though, so it was hard to tell if he was lucid or rambling, man. Yagenze otuuka wano ng'embeera gy'alimu twamukubye akamukakanya kabadde nno k'amaanyi. Yazze alina byayogera ebitategeerekeka. Nakuba buli kiramu saagala munveeko. Ebbanga nno lyetoolola. Tanywa kutuzzi, njala emuluma, ali lubuto. Kati avaako. Genda okulengera. Mazzi galina we gaali gava nga gatonnya. Okay. Ate tegalekeraawo. Galekeraawo. Buno obutonde obwali ku ttaka bwe yalina okukombakomba asobole okukakanya enkalamata. Kirya wansi n'asooka abukombakomba. Akakanya enkalamata. We bituuse kati akimanyi bintu byakwerwanako singa weemamaaza. Ojja kwekanga nga tovuddeeyo. Laba nno Kamagujja. Kasaatu kali mu lugendo byakatabukako okugulu kwagira. Kati waliwo omukyala. Yali mu mmotoka. Aba agenda. Yatuuka ebbali n'agisiba bw'agisiba n'asooka agikomyawo k'emabega mpola mpola agikuba luvansi. N'apaakinga pembeni era bw'apaakinga n'avaamu. What you doing out there, hon? Yabuuza Magujja ate okola ki wano eno Magujja? Kiki ate? Well, hello there. Ogamba otya munnaye Magujja? Linnya lyange bampita Loreeti. Right now. So I'm just gonna call you. Kye ngenda okukola nze kankuyite Hani munnange. No, don't. Todduka sigenda kulumya. I'm not gonna go anywhere. Sirina gye ndaga. Oh. Ng'atuula okumpi wali Magujja. Yakwata kikola kyayo agenda ogisoma ng'erinako erinnya Joji. Okay. Bw'oba gwe Joji.
essako kamba. Mukazi wattu akyalwana n'ogusenge gukuba n'agubotola. Mala ogubotola agenda okuzza amaaso okulingiza munda eno. Tugudde ku kisusunku ky'emmese. Waliyo kaddole. Mwalimu akayondo. Kakati kyabika engeri gy'abadde akoona ebintu eno bikadde byatalagataalaga. Waliwo payipu ezitwala amazzi zaatuka ekiseera ne zikutuka zibatuse. Amazzi ne gajja wedda neetaaga n'amazzi. Aha, erina amannyo malungi. Bayika baagikwasaganyamu. Bamuyita Joji. Kuliko enamba y'essimu. Ngezezaako kuba ku namba y'essimu nga teri akwata. Ngenda sooka ngyekebejje nabo batalina buzibu munda. Omanyi ensonga lwaki ekaabakaaba. Yinza okuba ng'erina ebigisumbwa munda. Muntu omu n'agireka ku bbala. Ogenda bisasula of course ngenda gisasula wali tabu gwe gijjanjabe. Olw'ekyo okimanyi ntera obbikola n'embitereeza. Kale yagamba kyogenda okola ogenda gikuba ekifaananyi at least okipositinge. Ekifaananyi okipositinge nnyiniyo bw'anaakiraba ajja kujja. Kali omukyalo ono ayinawo yeetandikirawo ka agency nga ye. Bintu bya kuzuula mbwe ezo ziba zibuze n'azireeta ne bazikolako ne bazijjanjaba bwe beeyina nnyiniyo n'agikima. Yagwewa. Ono agenda okubaakuba bw'atyo bannange nga kino kisenge oba kali akalumu kalinga kasawo noba kiki tekategeerekeka. Genda okukwata nga kino kisenge n'akoona wano. Noonya afuna engeri gy'asobola okubotolawo. B'ofiisa abaakwateko nga bamaze okusika road ayitibwa Darren ne bajja we basuubira wapangisa. Waking up early is good for you. Nice one, Carol. He pays me cash. Omusajja abadde ansasula cash. Pregnant or otherwise. Naye sirabangako omukyala eyali azzeeko wano ali lubuto oba atali lubuto. Don't know his name and his nephew. Alina balumenti baabadde abeera nabo. Waliwo gaayi gw'abadde abeera naye simanyi linnya lye mpozi gasseeko nephew we. Nephew we abadde ye muvubuka mulungi talina buzibu. Alina ne ka Airbnb kabadde arwaninga. Stay here. Beera wano. Sure. Of course ate nnyina gye ndaga. Ono Irandi Road waabwe. Poliisi neyitaayitamu ne yeekaanya. You guys want to tell me what this is all about? Naye kati biki bibadde bakolera wano? Ddala. Biki bibadde bakolera wano? Balina ekisaati kye baagwako nga kiriko omusaayi. Ate Sseruganda tebaamusiba akapingu. Akita okugira bw'ati okudda engulu ng'aliko akapingu. Hey! Abaaye! Hey, nurse! Mwe bannaasi bannange. Shit, this ain't right. Kino kye baakoze mu butuufu tekiriiyo. Bansibidde wano bansibira ki? Waliwo na mukadde yali ebbali. Gwe sooka ojja onnyambeko nsumulule. Hey, nurse! Gwe nansi. Lwaki mwansibye akapingu wano mubala kaki? Mukazi watwalye n'akananka nno kakutuse. Payipu y'amazzi yakutuse amazzi gayiika wano munda. Ate sigamba nti oba gafuluma.
kali akantu bakazimba balina engeri gye bakakolamu. Waliwo wabadde wava akaliro akabadde kamwawa ku bbugumu. Akaliro tekagira. Amazzi no gagenda tuuka wali soketi ya sootinze dda. Masannyalaze ono gawulira. Nakyalo ono eyafunye magujja abaali wano essimu ng'ekaaba olukaaba n'agamba ati bannaye baani abasindikira meseji. Bamusindika meseji ez'okumu. Cover for me, darling. Wama ngenda kusaba ogirombererawo ko kanzije. He's got you. Wona agenda kukolako kanzije. N'asooka agenda alabaani alemedde ku ssimu bamusindikira mese essimu ekaaba olukaaba kiro takirabangako. Agenda okujjokebera zi meseji. What? Ekiki? Why do I have Lauren Lane's Bambuuza lwaki oyina embwa ya Lauren Lane. 8,000 likes? Kuliko likes ssebo. Kanaana. Essimu neevuga. Namba tagimanyi. Lindako before nga sinaba gikwata. Kyagala awulira mboozi gye ngenda kunyumya ku ssimu eno. N'agikwata. Hello? Hello? Loretta Collins. Sir, if this is about my bwe kiba kikwatagana ku kaadi yange, I would get to you as soon as I... nja kusobola okutuka kono kiro kikwatagana ku mbwa gye wataasizza. Oh, yes. Si gwataasa zembwa nti ye. Nze ataasa zimagujja. Yes. Yenze. Fantastic. Manyi nange njagala nnyo embwa. I'm a private detective. Nze golaba ndi private detective. Give me a lot of money. Client wange asasula ssente nnyingi. Got a hold of his friends. Okusobola ogezaako okumanya embwa ya mukwano gwe wagijjeewa. You know how people can be about their creature. Manya abantu engeri gye bafa ku bitonde byabwe. Okay. The puppy you picked up yesterday. Akabwa ke wafunye olunaku lwajjo. Tell me exactly where. Osobola okumbulya wakajjeewa. Mr. I don't know nothing about Georgie. Nze sina kyemanyi ku Georgie. I found him, he was wet. Bwe namusikanidde yabadde mubisi ate nga That is all I know. addugala mu kyafu. I gotta hang up the phone. Bwe bituuse kati nyina okugyako essimu kuba nyina okgenda nkole nga tebannangoba. My client wants to know. Client wange ayagala kumanya Where you found that. embwa wagisanzeewa. Hey, you enough. Mwetegefu okuwa akasente akeetaagisa. Pop grocery bosses. N'oba nga tokyetaaga kubanga okola ku mulimu. You know where I am. Otegedde otya wendi. Wait a minute. Lindako. This isn't about... Kyo tekyekussa kabwa bannange. Who is this? Ani ono ali ku ssimu? Yagijjako. Nekyamugayo kirabika kyo tekyekusiza kabwa. N'akwateko n'ayingira eggaali. Loodi ono baamuwadde omulimu. Ye yaleese n'ekiteeso n'agamba nti oyo omwana takooya. Wuyo sireebu. Babamanyi bakozesa ebiragalalagala. Atuulidde kati ali stress okusako ebyo byatuuseewo. Nephew Darren. Where's Marcus? Nephew ali ludda wa ggwe Darren. Nephew ali ludda wa Makasi. He's a big boy. Nze simanyi wajja ali musaa mukulu. At home? Ayinza okuba ali waka. Keeper. Siyinza amutereka. Your roommate is gone? Nephew wo talabika, roommate wo talabika. In 2 days. Apartment manager yagambye nti mu nnaku bbiri nga tabalabako. My nephew and my roommate are trouble. Nephew wange ne roommate wange balina ebizibu byabwe. They could be anywhere. Balalu bayinza okuba balina gye baalaze. Ze simanyi wa gye bali. Nephew work. Akola mulimu ki nephew wo? Akola biki? Simanyi. Don't know the name of the place you're in. Tomanyi kifo nephew wo gy'akolera. No? The place just started working there. An Airbnb? Kyogamba takola mu Airbnb. Working there. Yakatandika okukolayo. You want to tell us how you... Tubuulire ekyasi ekyakubiddwa bakubiddewo ekyasi. Well, shit, it was my own fault. You know, Ekyasi kino ekyankubiddwa yabadde ensobi yange. trying to open something. Nabadde nyina kyenwana nakyo kibikkula. I got frustrated and Nentuka essira ne mpulira nga binkoyezza. I shot the lock. Ne nsalawo kufuru ngikuba ekyasi. Apartment yo gye wakubye kono yes. We didn't find any damage. Tubaddeyo tetusikanyeyo damage yonna wadde ebisosonkole by'ebyasi. Fuck y'all. Mwegire gasiya. How about you tell us what happened? Lwaki totubulira ekyatuuseewo? Splattered on a t-shirt. Kubanga twasikanye omusaayi nga guli ku t-shirt mu apartment yo ne tugisindika mu laboratory. On you? Mu bwangu ddala tugenda kubaako bye tutegeera sikiwa nti ojja kyagala. You're gonna need it, buddy. Mufunire lawyer. Ojja mwetaaga nno. Lawyer ogenda mwetaaga. You know how many fucking Airbnbs there are? Omanyi Airbnbs meka eziri around mu kitundu. Bwe tutandika okunoonyereza. Mukazi watwali eno.
Mbutuufu kati agezaako gattagatta alabe engeri gy'ayinza okuba tanaba kitegeera. Walabira pata n'akwata ennyonda alengedde pata ez'oluggi. Oluggi luno bwe ndujjamu zipata zino mba sisobola kufuluma. Oluggi luno bwe ndujjamu zipata zino mba sisobola kufuluma. Hey. Why? It's me again. It's Nze Loretta I Nateera. wish you'd answer. Lwaki tokwata simu yo? I know you love George. Nkimanyi Magujja yo ogyagala. I hope you're okay. Kanswe nti oli bulungi. I'm praying for you. Bayita we nsabira ekyo nsaba obeere bulungi. Mommy. Bw'oba osobodde ofuna obubaka buno bambi nkubiraako. Loodi ng'avuga mmotoka ono Sseruganda gwe baawadde kaddiru k'okunyiga Nakyala. Teralina gye yatuukira. Kwate ekkubo n'avaamu yajja. Hi, sir. How can I help you? Anti ogamba otya ssebo nkuyambe ntya? Is the doctor in? Omusawo ye gy'ali. Wait, sir. Lindako. Olina appointment bwana gundi. Gonna be fine. People have been hounding the clinic all day. Yagamba nti agenda kubeera fine kwegamba abantu. Those that have incurred. Okay, that would be great. I mean, Loretta lives off of donations, so every little bit helps. Well, wait, I'm confused. Are you Georgie's? Sokoleke gwe nnyini Magujja. Anti Magujja ya client wange. That's fine too. Kiri fine then. It's easy to prove. You have documentation? Olina empapula. License? Oyagala layisisi ya mbwa. No, just Neda, just something that mba you njagala are who you say you are. ekintu ekisobola ogezaako kakasa nti oli ekyo ky'ogamba ky'oli. Ky'ogamba nkulimba. Neda sigambye nti onnimba. Joking. What I Tofaayo just ndi mukusaaga. is where you found that dog. Njagala sooka kutegeera Magujja eyo wagisanzeewa. Too, right? I don't know what to tell you. Seetaaga kubuulira. It help more. It's just Kuba kati mbutuufu ne singa mbadde nsobola okuyamba omanyi Loretta aleeta nnyo embwa wano. Loretta and I in a similar business. Loretta nange tuli mu bizinesi y'emu. Then I'll call. Bw'anaaba akutte ekkubo okujja ngenda kusaba onkubira akasimu ontegeeze nti azze. Owulidde? N'amusimba omudidi gw'ensimbi. Allah. cash. Muwadde akaseeta akawerako. Mugambye Loretta bw'aba azze wano ntegeeza. Tukwate ekkubo okudda ebbali. Guno musumaali ogumu aguggyemu mukazi wattu. Musumaali ogumu aguggyemu. Loretta. Come pick up Georgie. Is she ready to go? Ngenda kusaba osooka ogyokime Jogi. Probably not, but you should be okay. N'amugamba nti olowooza ali oke. People are stocking the hospital. Abantu batandise okujja ku ddwaliro. Fancy suit. Waliwo abatandise okujja bambadde amasuuti agatategerekeka bampa ssente nnyingi. I'm not in the mood to go. Amazima ga Katonda mugulu nze sigenda kwebakana byennyanja. Siri mu mmudu ya kwebakana byennyanja. Yeah, that's okay. Kusaba jangu okime Magujja eno. I'm gonna come. N'amugamba kale tewali tabu kanzije. Nzije njikime. Mugambye waliwo abantu bankubira amasimu. Bafaani ndowooza bafaani bannaki abakuba amasimu. Come to Georgie. Wamanze kanzije ku kime Jogi. Yajje bali. I'm sorry, Judy. Onoonsonyiwa Judy ngenda sooka mpitemuko. Another dog, Loretta. Loretta. I can't guarantee your job back. Muna isobola kugalantinga nti akalimu kajja kakuddiza buli kaseera gw'ofuluma musimanyi ogenda taasambwa. Hey. Why? Hey, man. Kabulaza. Hey. Why? Really gotta pee. Mbutuufu njagalako gyoba ge mazima. You mind? Ofaayo singa onnyambako wano. Njagalako gyoba. I gotta go real bad. Mpulira njagalako gyoba ge mazima omukojo bugunzita. N'olwamuggyako empi oba yamukola ki? Naye olwamuggyako empi ng'ateekeddwa okuba nga alina kye yamukola. N'akwata ekkubo n'atambula yeekaza nno. Afuluma eddwaliro. Congratulations.
oli bamuyisawo bamutwala omukazi ali lubuto bamufulumiza emmotoka. Lodi yayingira mmotoka awo gye yasangirawo ddala yennyini ereesowa olubuto gye yayingiramu n'agitandika n'avaayo n'ekisago kikyali kibisi. Luseeyo mu ddwaliro kati yavuga najja mpolampola. Nabagambye tuli kasitema akayitibwa Trust Vijay Hospital Shows nga bulijjo. Njagala mbategeeza abayitibwa aba Odin. Are you Loretta? That's me, darling. Okay. Forex Trading Academy. Bagala okuyiga ebya Forex Trading noonya abayitibwa aba Odin Forex Trading Academy. Maguja bagimuwadde. Good girl. Otyo. You smell good? Ne Zulfa Appliances asika bakoyama center basement floor. Duka number LB 28. Bagala TV. Rehisense yalese ziri inchi 10-16 ogimanye eyo era my boss ngenda kusaba Zulfa njetaga 10-16 inchi hisense yalese 10-16. Mukazi watu akyalwana nezipata. Ngena seba abukula mu mpola. Niguno Musomali agujjemu wasigaddeyo ndowooza nga kamu. Kyokka n'akasigaddeyo kali wansi eno mazzi. Oba olina kukkirira wansi mazzi gy'osobola okagiramu. Mazzi no gagenda tuuka wali ewali socket. Waya ziri out ziri naked. Kalina kyabwe afuna amagujja n'asimbula jje. Jjukira naye tamanyiwa amagujja. Loza agivuga buvuzi gitwala oba osanga agiteeke waka. Esegera. Kati ate Sseruganda yabadde waawo ku kalwaliro k'embwa. Nakyala bw'ajja okupiikinga embwa Sseruganda n'amugirako. Kati ono avuga emmotoka akomawo eno. Labika akitegedde nti kati alina okulongoosa ensonga zino bifo nga poliisi n'abatuukayo. Bwe kiba kyetaagisa kwokya mayito oba kwokya kayumba n'omukazi amuttireyo kyekimulesa akimalirize. Kati magujja. Magujja etuuka ebbali. Jjukira magujja z'abazungu zibeera ntendeke. Zibeera ntendekere ddala bulungi nnyo. Bw'etuuka ebbali n'etandika okukonga olusu. Ate engeri gye baali bagikoze ng'emaze okuterera n'esooka efubutuka. Ono yagamba tufudde Georgie. Yakonga olusu ono abadde ayiseewo n'ekonga olusu ejjukiddewo. Georgie. Lodi abadde ajjirako. Ono alina okumaliriza akalimu. Kati Sseruganda akomawo munda mu nnyumba eno mayitizo mbi mweziri. Poliisi n'abatuukawo wano eno. Ayagala kufuna ngeri gy'asobola kubulankanyamu wano bujulizi. Wulira ekikoona. Ono ajja agoba magujja. Georgie. Georgie. Oh my. Georgie. Is this your house? Well, I'll be damned. Straight out of Homeward Bound. Come on, Georgie, let's find your owner. Yagamba nti wano obanga wafudde bambi. Katusooke tunoonye nnyiniwo. Anybody in there? Wali ali munda eyo bannange. Wali ali munda. Nabagamba Identical Care. Asiikalibwa ku Equatorio Plaza. Gasseko ne Bwayisa alinawo bulanki. Pozi kugasseko n'entinda. Omukazi watuno pata endala eri mazzi. Obuzibu alina kukkirira agenda agijjeeyo. Kali abaliwo n'awulira amagujja ng'eboggola n'amanya Georgie. Mazzi no gagenda tuuka wali mu masannyalaze ompulirira embaga. Abaaye. Ye ng'ennyumba nnene bannange. Banaye nnyina Georgie. Nnyina Georgie. Abagamba baggulewo alina Georgie Lodi wamutuukirako. Gwe soko gye. Mbunze cleaning crew soko leke oli mukozi wano. Asika nno nakyala amutwala Lodi wajjira gwe. Ali luddawa. Nakyala aliwa? Hey buddy. Useful idiot. Quiet. This is the thing about the Lakers, man. I think we found something. Oh. The place is up in the woods off Highway 210. It's an air. Kagaino baasobola ofuna information nga bagamba nti waliwo Airbnb. Eri ku side eyo mutali. Manager's name is. Ninga bagamba nti abadde agimanaging ayitwa Maka Straight. Definitely eyo gye twetaaga. Timbula tugende. Poliisi n'etandikirawo.
bajja nakyala wuna akyatoba poliisi eri mukuba ejja nagenda oteekamu koodi munayo n'onsonyiwa koodi yawo sigiina yamenya bumenya menya bumenya n'ayingira munda Sir, I don't mean to ask so many questions. mwami ononsonyiwa mbadde saagala kubuuza bubuuzo bingi naye Oh. gwani If you even move without my permission. n'omala osekuka nga sikwadde olukisa ngenda kukuba ekyasi nga sikwesiseemu owulidde Some private security. simanyi okulya private security jangu gwe muyita nazzaawo mukazi watuna akyatoba ne kano kapata akasembayo kyokka amazzi geeyongera bweyongezi nga batuuke bali mu kisenge abadduda kya mukazi watuna mukadde basikanawo mayiti 2 zaali zitandise n'okukyuma wulira ekikoona I want triple. sebo ogenda kubisaamu ssente emirundi 3 From Monroe to Helter Skelter. kubanga ensonga zigeze ku kinabadde nsubira kati ate kino kyeyongeddeko baaba It's in a bad spot. Sharon Tate. Sharon Tate Natalie Wood was the one that Natalie Wood yoli gwe battira ku lyato kale Sharon Tate ate oyo yani gwoyogera naye Loretta from nva mu Loretta Dog Rescue. Yeah, that's Loretta. Anti ayitibwa Loretta okuba mu Loretta Dog Rescue. Netofaayo bino ebintu nze ngenda bikwasaganya jasi ogenda kwongeramu akasete ebintu bigezze kusya ku ngeri gye twali tukibazeemu kyeyongeddemu nakyala ali munda akoona kinanka kiganye ekizibu tasobola concentratinga bulungi olw'ensonga alina kukkirira wansi mazzi oba osanga tumutaasi bannange oyo muwala ali mundowooza teyeetaaga taasiwa ngenda kusaba onyambeyo ekintu ekimaama ngenda kusaba osooka otambula ebigere nga bisatodde wali aba agenda omwokya kumbe mukazi watu olujja alubandudde yalusaako puresha okakkana lugguddewo katonda wange bambi mukazi watu lwadde engulu aha oteredde wesegera ekintu ekyo munayinze bampita Loretta nze nkomezaawo magujjayo gye bayita Georgie sooko gye wano mukwano namugamba gyatugende okimanyi bodegaadi omutomeza security guy oyo security guy yakuba byasi nakyanakwata omutalimbwa yaddukayo oli abadde akyamunyonyola security guard we bamukubye oluggi ate oluggi lubadde luzitowa byene lumutuulako n'asooka kakkanamu for 30 seconds ali naasituse ono mbw ayagala mukuba abiraba mu sinema yamukuba ettaala ku mutwe tufudde yakakuba ekimundu boluba nakyala wunadduse ayiseewo paka eno waggulu bw'atuuka waggulu n'asooka atambuza amaaso ne yeebuuza kabaka ajja kabaka ajja n'asooka alinnyalinnya nyalinnya amadala n'ayolekera ala akiwulira kijja
yakiswama kuba ku mutwe baabo. Essimu yagikwata agenda okulya kuliko eddoboozi lya Peter. Halo, okimaliriza? Kiwedde? Njagala ombulire nti kiwedde. Katonda wattu yakimanya Peter abadde amusindikidde omusajja gy'amumalirize. Kabaka teyakoma kwekyolooza, teyamugwa mu bulago mukazi wattu. Bamugwa mu bulago bali mu mmutuka, yakakuba kuba ku mutwe. Bano obusungu bwonna bw'alina. Yagambye nti yagamba luli nti abasinga bamunyooma olw'okuba abamulaba ali simple, ali ize, n'ekibatamanyi nti yakozibwa omukazi asinga okuba n'omutima omubi. Kati omutima agulina jasira kubanga munnaye agubikkirizaamu n'alagaako obuntu, naye nga naye kennyini lojjaafu. Tuyisa kubanga wakusibwa omusege. Allah butuufu awulidde eddoboozi ya Sseruganda. Ssebo Sseruganda abadde abuuza oba kiwedde. Yasindise bajja bakamalirize. Ziwale zibulisa poliisi yajja nemugamba akwate ku mutwe. Basikanye mayiti neziwereyako ddala wansi eri. Maama tugenda kussa abasooka oviira oyo. Era bwe batu bamussaako akapingu. Lindako onagera okuza amaaso ng'omukyala amumanyi. Bambi poliisi yajja bwe batu bajjayo mayiti. Se waliwo mayiti eziwererako nno ddala mu kifo kino. Kazi watu abirowoozaamu ne yeewuunya n'engeri gy'asimattuse nga tasobola na kukikkiriza. Baabano yasaba n'abagamba ne musobola okunfunira essimu yange. Wakyaliwo okunoonyereza okubadde kugenda mu maaso. Waayo omukyala mumuwe essimu ye, oyo ayitibwa Sally Johnson, kyonga ate mumulaba. Essimu yiye. Banange oli ssebo yasimattuse, loleta yasimattuse ono anoonya ataatataatsa embwa. Yasimattuse kwate kuba gyamusiikane. Omaka asooka enkubikka essimu yo bagireeta. Ngenda kufuna engeri gye nsobola okuyiiyiza kubikebikkeko mpola mpola. Yazza amaaso nabagamba yema vidiyo za Sikani bwe mubende mu kirungi akulira kamera okulinaana kamera. Apple atambuza ddo tuddo, Samex ddo tuddo, Kayiza atambuza ddo tuddo. Yakwate kubo ssebo n'apostinga ensonga zino. Ne taata w'omwana n'amusaayo kati ekijja kijje. Yajje bali Hussein video za Sikali we mbali. Imalega sa Sikali we Hoima Mandela Center. Nabagabe ba agency bafa abamu kwaba abasufu Kamala babutuuseri bakasoma abafwe. Yakwate kubo najja pembeni. Namawulire baali baze n'agamba kati neekweka ki. Ene kino nakyo kisobola omukolera. Kino kisobola omukolera. Banamawulire bamukube ebifaananyi muzanyi wa sinema. Nabagamba ennaku zino attention is the new form of currency. So bw'oba osobola ofuna engeri gye weeteekako buli omu yenna n'abanga afokasinga ku goba kirungi oba kibi kyonna ky'oba okoze as long as kasita abanga otaddewo embeera babe nga bakufokasinze oba bakutunuulidde bujja kifuna mu ngeri emu obeera just lwakubanga costs. I want her off the show. Kakati It's become a real problem, and some of these stories she's been telling, it's nuts. Lodi aliko simu agamba bana ebyo bya busiru naawe bya kisiru. Ever, but the crew have been complaining about her for years. Okimanyi crew ebadde complaininga ku mukazi oyo okumala ebbanga. Difficult, man. Mwana byayogera. Lodi agenda okuyingira ebbali. It's America's dad. America's daddy.
Get the fuck out. I'm going. Mufulume wano ngenda kuyita lawyer wange. I am calling my. Sebo tugenda kwetaaga lawyer ogenda muyita nga tukutwala. Bamusyako akapingu. Kwateko ne bamufulumyayo gyatugende. Ebisigadde ogenda byogerera eno gye tulaga. Bamuleeta. Tulina kasinema akayitibwa Tempest ke tuli mu kulaba. Era nga sofa twafulumiza obutundu 5. It is a political drama. Wabula kanyovu nnyo. Korean drama. Wachi twandishe drama. So nacha agenda okujja bamuwandiiseko ku magazine wano n'akafuna omwana yali amuzadde muna bibakwogerako ne boogera ne baba ne babivaako then n'olyoka otandika okufokasinga ku bulamu bwo then n'abawandiika ebirungi ne bajja ne batandika okuwandikako kale bwe kati we kabadde kayitibwa Trust kabadde kakwata mpola naye ng'ate kabaddemu omulamwa n'ekyokuyiga eky'amaanyi okamala so mukama abaakumire nalaba akaddamu ngenda kusaba osigale ng'otudde waliwo abansebe kasema akayitibwa The Platform katuteeketeeke tulabe nga tusobola okafuna wiiki ejja kayitibwa Platform ekisooka n'ekyokubiri Bijje Jos Productions mweraba You're my